hani kino ekirabo nkikuwadde nga bino ebigambo biva ku mutima gwange mukwano. Nanoonyeza bye nsobola okuwandiika singa kinandikuwandiikidde akatabo. Dear husband, it's your birthday today. I wanted to wish you the very best in life, but I already have you, KOJJA KITONSA. I am the richest woman because I have a husband with the richest heart. I feel so lucky and grateful to be sharing life with you. You are my companion, comforter, and best friend. I am so blessed to have and hold you as my husband life. Love you always. Have to see our prayers and dreams come true, inshallah. This is your gift, honey. I love you so much. Thank you very much. Omuntu yenna leero kubonaabona si kufa. Nze bambonyabonya naye kati nakkakana. Era kati I love you so much. I love you too, honey. Tuli ku mazzi twayitidde Busaabala beto naye kati okusinziira ku maapu kati we tuli abatuufu simanyiiwo naye nga bwe twayise Busaabala. Bano be bani boolinawo? Abano mikwano gyange ono Kibirige bwe twajja bwe twazirunda BOBI ali wano ate ono Mtungi Baron bamita Baron manager kwasaganye nnyo kwasaganye ebintu byakunyumirwa bintu byakunyumirwa. Owulira KOJJA birthday yo? Mpulira happy birthday. Thank you Farouk. Mpulira ndi musanyufu nnyo. Omanyi nakikkiriza nti emmeeme gaba eddizibwa. Yakoledde akabaga kati? Akabaga akankoledde mukyala wange. Mukyala wange yogera bulungi. Ankoledde akabaga mukyala wange era nga bwe mubiraba ebintu omanyi eŋŋombe eno nali sigikozesa nnyo naye okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yatugamba nti akatali kabbe bw'oli amagumba osuula mu mulyango siyinza butababuulira nti omukyala yakankoledde. Omukyala yakakoze abalala beebuzaabuza n'agamba simanyi kakati olaba biki biki sibitegeera nange akakani. Ate kino nkiddamu era mba KOJJA bonna mu ggwanga nze nvaayo ne njogera nti ono ye mukyala wange nga ne bino mumulina nkiddemu ne nkyogera ekyo buli wembeera nkyogera. Omwami nasaze omuleeta eno nga njagala mukolereko ekyenjawulo. Omanyi ku mazaalibwa gange yampa ekinene nange natunuddemu naye nga wakati kyekimujjamu naye ne ngamba akatono ke nnina nkakozese ati nikisobola okuba nga busanyusa. Abakyala abasinga baba beetya agamba simanyi omusajja wange biki biki gwe lwaki wasazeewo n'ogamba kamubalage kamukolere ne birthday kiba kibe. Buli kimu ndowooza Katonda yasalawo bwaba nga yamukutegekera nga wuwo
ne bwana ddawa ajjako muwanga ki atosamugana kugenda mu bantu ate n'okuwoowa tuli bawoowe ffe tetuli byakweronda talina nsonga lwaki ankweka bino bya ddala tebiri mu kwekweka n'akamu bwe kati ate ne nabbi yakyogera nti mbiseera ebyeddembe omukyala mutwaleko ku mbalama z'ennyanja kyekibaayo anti okyuse ku bulamu omukyala bw'omuleetako empewo n'emufuuwako kati nze mbadde sinnamuleeta ye weewuunya ndeesi nga kyo kituuba taddemu ebya ddala kola omulungi nnyo kati muganda wange mukyala Kitonsa ajja Kitonsa lwaki osazeewo muleeta wano ebibadde bingi lwaki osazeewo okumuleeta ku mazzi ku lyato lino eryakabenje siryo lino lyebayimbako eryakabenje siryo lino kojja siryo lino omusajja lyeyayimbako bwekyoba omanya nze nakkiriza dda lwaki wasazeewo wano kyekivala twagambe katukola ekintu era at least nga kiri unique nga birthday celebrateeko mazzi ne family ate ngo ekyenjawulo ekiro nti ne mukwano gwo ate muganda we babazaala ku lunaku abazaala ku lunaku lwe lumu ne baloni musingako myaka nga 10 naye nga ennaku z'omwezi zezimu owulira otya muganda wange ng'omusajja ono gwamulinako obuvunaanyizibwa akusula mu kifuba akubeerako 24/7 nga tewali nkaayana taliiko nkaayana simanyi nsalosalo byonna kizibu nnyo okolagana n'omuntu ng'akumanyi nnyo kati Faruku byonna byeyogedde oli otumanyi omanyi omusajja taliiko nkaayana kubanga kati wano newabayaga nti omusajja oyo yandinkolere talina kikola mu lwatu onoomuddawa so owulira otya nga taliiko nkaayana omanyi ettaka eririko enkaayana we libeera kati gwowulira otya omwami wange ambeereddewo kati nange mu buli mbeera yadde nina katono atlist nkamuteekamu nemanya nti asanyusa tetulina linda nti kibeere kinene the little you have oli wabanga mukwano gwo nga best friend wate nga mwami okimuteekamu kati kyogenda okunkolera mumpeereyo akagambo omuyimbireyo n'akayimba kubanga ebintu kino kiri ku levo ndala olugambo yabuŋŋambagamba dda yagamba yayiyeewo omubiri ekiba kibe ekyaddala yaganze njiyeewo omubiri ekiba kibe ne mugate gwe bw'oguteekawo nze ŋŋaanirawa gwe wamperekera nga munona ŋŋenda mbutongole noŋŋamba eno wala nnyo konze kantuukiriza olugero lw'omuganda oluga nti ettuufu liva wala just kimu kyokka kumugamba nti nkwagala nnyo nga bw'osazeewo naawe nje yagumira bingi omanye ekyamazima kyo kiri eyo nze saagalika naye omukazi wange yasawolaga nti buli kimu kye boogedde ngenda kiteeka ebbali bajja genda bepuruvinga bokka lwongo bagende nti kitegeeza ffe twali tumulumuya omutwe banekambawe na kino kano kalango kankayiseewo omuntu yenna aleeyo okubonaabona si kufa nze bambonyabonya naye kati nakkakana era kati bwe mba njogera ekigambo nti I love you simagamaga ntunula wano nti I love you bwe mba nkyogera simagamaga I love you so much. Mukazi wange mwagala nnyo Faruku ge mazima amatuufu. Abantu bamugambanga akasasiro biki tojja kumalako tojja kukola ki oyo serebu biki biki nze nakino nkiddamu siri serebu ndi serebu ku mukyala wange mabasigadde mundabe nga muntu wa bulijjo muganda wange muli owulira otya ddala musanyufu nnyo Faruku ekyoba omanya nze nakitegedde dda kyanjawulo amayite abasajja basinga batya obuvunaanyizibwa bati wabanga yasalawo n'agamba kangende noono muwoyo akayimba tugende ku birala muwoyo akayimba mubeera akayimba Faruku otandise mutunuulire bakayita dokita ka unknown unknown omwami oyo omutegete mumanyi omupya we
bakuweereza akayimba nkagadde nnyo modi zakako nze akage kenjo akayaba ne mwe kayimba kigwa buli kayimba kendaba kamunyumira muwa akayimba ngenda muwa akayimba kemutasuubira kakumusa ku billboard era musa ku billboard era billboard eziddamu zifuluma wallahi mu Kampala mujja giraba nga kweri ono ye mukyala wange abatulaba ye Jessica Kukunda mwagala nnyo ngeri no wakitonsa gye bamulere naye jangubira jangu wetulireko wano nkusuubiza wetulireko wano kubanga nawe ombeererawo onkolera byembeera sisuubira nendaba nga bintuuseeko mukyala mwesimbu mukozi era ndowooza ye mukyala buli musajja gwe yandyetaaze naye ate nze amulina buli kimu akirina ate nze amulina okugeza byonna ate ayinza obba mukwano gwa kojja kitonsa n'obufaluuku naawe buli kimu akirina buli kimu okugeza empisa eddiini obukozi obukkakkamu obuwulize nze mulina ayagala okusalimbira mu ssaza ly'omwana ono oba bubaka nze gamba gundi ekyo nyinza obbagamba ekyo mukikola ku lwammwe ebibatuukako sibiriimu abegwanyiza enjebe y'omukulu oba wabubaka ki yasalawo okakati singa teyasalawo singa tisirinawo kambuze wa baloni maama oli otya oli bulungi lwaki mwasazeewo tegekera abaami bamwe tubagala nnyo we treasure them we cherish them mugambe yali alowooza byakusaaga he knows oli mumbejja maama ng'oyogera ng'abambejja nze bwentyo mumpereka kisa akakase kuba byoyogera obwe yabumanyiira basiibamu abegwanyiza okusalimbira mu ttaka lyo bawabubaka ki basaasidde kuba taliiwo aliwo obubaka obusembayo taba kino kyokka akikoledde nze wuwe nange naye ye wange nera waliwo bekitajja kusanyusa so kati mmwe bebitasanyuse tebitukwatako Sumaya bawo serebu abeera ku TV abeerawa biki bamulaba bamwegwanyiza bangi challenge zino ziyitamu otyo zikola otya? I think it's all about understanding your person. Ate ebintu ebimu n'otabiwa matu nga bwagambye nti okujjako ng'omuntu omwesangidde mu kintu n'oli ne bajja naga nti baŋŋambye bwe kiti buli w'okiwa amatu ebimu bikulemerera oba singa sandituuse ne wano naye olw'okuba ebimu mbiraba bulabi ne twogera ng'abantu that's why nsobodde okutuuka wano. Nze ennyimba oluyimba bayira ennyimba ze nsinga okwagala singa nnyo okwagala Misa Kisemakula Aluna Mubiru Geoffrey Lutaya abantu abo singa kyakulabirako ennyimba abasinga obi temumanyi nnyimba lwaki zikubwa naye ennyimba kujjamu message oli yakugamba nti abaguma tebatera kusangika guma bitegeera oli nagamba nti kyoyingire mu kiyungu ebintu ebifaanaganako bwe biti ennyimba toziggyemu ebintu ebyokutu ate si buli muntu nti Faruku kati ffe okwata omukyala ng'ono ng'omufunye naye ng'ebaddeyo ng'abalala 100 babadde balowooza ogenda kulaba bo otegeera kati abo bennyini basobola okudikampeininga okoze otya okumaintaininga omusajja ono abeera mu entertainment kikola otya pressure? Namumanyi manager entertainment ebintu ng'ebyo ati namumanyiira whatever here I take it just. Next week tutta project empya ne omuyimbi Fefe Busi oluyimba twalutumye tebamanya lwe luyimba olupya ye project empya Opa Fambo featuring Fefe Busi tuluta next week ye project empya gye tulinawo tukikube era abawagizi ba fans baffe oba abawagizi ba entertainment tubalinze.
kitegeza ki munange amanyi omuntu bwakuyiga akutegeera engeri gye nkola ennyo nti emirimu gyange ndi musajja wa miti ngatta miti n'entabula emiti so kati ndaba omuti guno gwennyini ate gufaananidde ddala akamenya mbazzi ndowooza yayagadde anti akamenya mbazzi anti omusajja singa aba akamyeddeko bulungi kiyitirira kati alabika alina meseji gyayisa wano alabika alina meseji gyayisa wano kayoza yingini aŋŋamba nyongere okwoza mu yingini ayinza nga nti munaye kati abaami gweoboozezza mu yingini naawe weeyozeemuko bw'otunuulira mbutuufu agikoze nga eri mbutonde nakyo nsiimye akatiko kimanyi akatiko kano kalungi nnyo naddala ku bakyala singa omukyala oba okanyweddeko naye si buli kamu kati nga kano ke yakoze kano bakayita mash medicine ako kalungi nnyo ku bakyala ensulo tezikalira idea wagijjeewa KOJJA bya butonde janjaba so nagambe nti wenkola ekintu akirepresentinga profession ye ajja kyagala KOJJA wetuva wano kyekiddako ekiva wano mwe ababiri programu yammwe eri etya lwakuba nti nno omusajja ajja n'agamba nti kasita mubeera mbangi we mubatta ebiddirya bikwata ku mmwe so ekinaddirira yanaamanya nga ate wuuyo annunza omuti agumpadde kano kamenya mbazzi kenyini era nammwe abaami abali eyo tetugaana kukanywako so eno pate bakide tetwala kudde wano nga tukomyewo bakide endala gye tukomawo okulaba nga ya baby shower inshallah speed nene oba mulinnye n'omuliro mutono speed ereta eba nene oba kekene eriwo etyo lwensonga omwami wange this is his career like in a professional ye as part of him those ye professional omuzindalo gutegeza ki muyimbi bawo muyimbi omwami wange si muyimbi naye manager w'abayimbi manager Befores Company Limited isingayo obunene mu Kosovo so netekako omuzindaalo lwaki kala ya red because just blood ndi mu musaayi gwe naye ndi mu musaayi omuli musaayi tukubire mu ngalo abenugu ateka nange nkimwereka haga andi mu musaayi kimwereko haga hani kino ekirabo nkikuwadde nga bino ebigambo biva ku mutima gwange mukwano nanoonyeza byensobola okuwandiika singa kina ndikuwandiikidde akatabo naye nakamiza up with this kisoma bwe kiti Dear husband, it's your birthday today. I wanted to wish you the very best in life, but I already have you, KOJJA KITONSA. I am the richest woman because I have a husband with the richest heart. I feel so lucky and grateful to be sharing life with you. You are my companion, comforter, and best friend. I am so blessed to have and to hold you as my husband life. Love you always. Have to see our prayers and dreams come true, inshallah. This is your gift, honey. I love you so much. Thank you very much, dear. Kyekiri kyenziramu bagamba nti omuntu bwakutegeera amanya buli ekikunyumira kubanga buli musajja yenna ali eyo yandyetaaza omuntu gwabeera ne bamukyala we omugamba ebigambo bino naye oluusi abamu tetuwa budde bakyala baffe kututegeera so tutwale omukisa bakyala baffe batutegeere omenye ne bye twagala kati kino ekirabo nga bwe yakimpadde omukolo gwonna mbadde ngusimye naye ate ekyentutte ng'ekyamakulu bye bigambo ebiri kuno ate naawunzika ng'era alajanira Allah byonna nga wabyogedde bitambule bwe bityo. Omwana ono kiki wamukola omwana ng'akwagala kyo. Omanyi abantu abasinga bamanyi nti omukwano lutalo. Abamu bwafuna omukyala bw'aba ayinamuko kulinnya
ngaffe agamba ye yayambye omukyalo okolasi okumwagala naye n'abakyala bano tubatwale ng'ekintu ekyamakulu mu bulamu bwaffe. Ndi mu fulo ya kusatu naye nsaba LYATO ate ngende mu fulo ey'omusanvu. Njagala waba otuuka mu fulo ey'omusanvu ate obulamu bwongera okugonda. Kasita oyita mu fulo ey'omusanvu kitegeeza onogenda mu ye-10, eye-11, eye-12 obulamu businga kalubira mu fulo zino ezisooka wansi otuuka mu 7. Naye akageri ke nnina omukuumaka inshallah nja kukituuka mu fulo eyo. Abasajja batamalaako obaka bwe nnyinza okubawa. Abakyala tebafumba ssente, abakyala tebafumba nkota z'amatooke, abakyala tebafumba byennyanja bya mulwera. Omukyala afumba ekintu kimu, kisenge. Kasita okitereeza yamanyi ebi kasita okitereeza alhamdulillah buli kimu kiba kiteredde. Era mwe ebyo mwerima musimanyi nze nkoowa nnyo ojja kukoowa naye tokooye ggwe ng'omuntu famire yonna ekooye naye omukyala naye ajja kukoowa. Omanyi Faruku kino kyo just tuli kunyumirwamu naye ng'amaka g'abantu agasinga obungi abasajja ekisenge kikoowu ate buli lwokoowa mu kisenge essanyu mu ddiiro linaabeerayo liti tebibeerayo. Naye kasita omukyala abeera ng'amanyi nti buli kimu kitambula bulungi. Mukyala mutwaleko ku mazzi ekyo nagambye nabbi yakyogera mu ngeri eyo byonna byotegeeza kitegeeza ali happy. Era kibizibu nnyo omukyala bambi yalonda ekyapa nga kiri mu mannya ge ate tebagenda kisazaamu ate kasita kojja bannange ekyo kimanyi kubanga nze njawulizaako mmwe bafaruuko babaloli nembaka era ndowooza olaba ne family tuli close eri happy butereevu. So kati nammwe abaami munfuule mukwano gwammwe mu nsonga eyo akacupa yakkabawo kaviga.